Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwalino njagadde tulabe enfumba gy'ofumbamu omuceere oguyitibwa ogwa basmati nga bw'ogulaba omuceere ogwo gulimu ebika kati guno gwenkulaga mu maduuka gutundibwa afu eba ya 15 kilo eba ya mutwalo naye gujja guddingana ebbeeyi okudda waggulu mu butawuni eyo mu kibuga mweguli n'okuliraana ekibuga muno mu Kampala omuceere ogwo ojja gufuna guyitibwa basmati. Kati tutandike. Teeka butto mu seffuliya, teeke ku kyoto, butto bwakyamuka soosamu obutungulu. Obutungulu buleke bumyukire ddala, tebusiirira wabula bumyuke kuba obutungulu buno bwe bukyusa omuceere ogubadde ogwa white ne gufuuka ogwa brown mwe gwe muyita ogwa piraawo. Kati bw'olaba nga bukyuse bulungi yiwamu amazzi bukube, beera ng'obukuba bukubire ddala bugenda kuggweerawo ddala. Tetwagalamu kasiiridde mu muceere ogwo nedda. Obutungulu tubukuba ne buggweerawo ddala. Kati bw'omala teekamu omudalasini bw'oba ogufunye oba bikoola oba bibajjo teekamu nga bw'olabye nze ntaddemu bikoola, teekamu galiki oteekemu n'entangawuuzi sigala ng'otabula. Obutungulu obulina okujjira ddala oteekemu ne ku nnyaanya, teekamu ennyaanya beera ng'obitabulamu bitabule. Ennyaanya nazo zijje bulungi, teekamu omunnyu togwerabira omunnyu gunoge lwakuba kale omuceere naye guba tegunoze munnyu teguba na buzibu. Teekamu ne kassukaali kasuga nga bw'olaba tufumba afu y'omuceere gwe bayita ogwa basmati gwe tuli mu kufumba wano. Tufumbye afu, mu afu teekamu ebikopo by'amazzi 2. Kikulu nnyo okupima amazzi mu muceere kuba omuceere ky'oba olaba nga gubalema okufumba temwagala kupima mazzi. Afu y'omuceere gendamu ebikopo 2 eby'amazzi, kiro bikopo 4 bwe kityo bwe kiri. Kati bw'omala saanikira ku mazzi gatokote, we gatokota yiwamu omuceere nga bw'olabye, tabulamu. Bw'omala kutabulamu gubikkeko guleke gutokote, bikkulako nga gutokose tabulamukko. Gugenda gutandika okuba gutandise okukalira amazzi, teekamu kaloti nga bw'olaba, oteekemu ne green pepper. Omuceere gwaffe guno basmati njagala tugufumbiremu kaloti wamu ne green pepper nga bw'olabye. Katufune akasaniya nga kakadde tugenda kuteeka amanda ku kasaniya kano kubanga bwe nagamba nti omuceere guno tegujja muliro, gujja bbugumo. Tegujja muliro ogwo gwa bbugubugu, guba gujja kukusiirirako. Bw'olaba nga amazzi gakalidde ng'otandise okugulaba, gyako omuliro guteeke kasaniya waggulu, wansi oleke nga amanda butono nnyo. Kati bwe guba guyidde gubikkuleko, teekamu kootimiiru obukoola, olaba ndowooza, teekamu kootimiiru nga bw'olaba butabuliremu munda. Twagala omuceere guno gufunemukko kawoowo ak'obukoola obwo. Obukoola obwo bulina akawoowo akalungi, buteekemu bw'otyo nga guyidde naye nga just gufuna bufunyi bbugumu eryo eriva ku manda gano g'otadde ku lusaniya ne wansi eno. Kati omuceere gwaffe guyidde bulungi bwe guto bwe gufaananye nga bw'ogulaba. Naggambye ekikyusa omuceere ogwo ne gufuuka ogwa brown, butungulu buli bwe bukyusa omuceere ogwo. Toteekamu kintu kyonna, gwe ky'olabye kye ntaddemu ky'oba oteekamu. Fumba nga bwe nfumbye, gugenda kukyuka kkala bulungi nnyo. Omuceere tegugendamu kinzaali kyonna, temugendamu kanzaali konna. Bw'oba oyagala kusaamu ekintu ng'akanzaali ako, teekamu ntangawuuzi nga bw'olabye. Bw'oba olina kalali suulamu kamulali oba okitegeera, naye temuteeka bunzaali mu muceere. Omuceere gukyuka butungulu, ekyo kikulu mubeere nga mukimanya. Bwe gutyo bwe gufaananye omuceere gwaffe basmati ono mulungi nnyo, gwekola kamuukamu. Bwe guba guyidde kaba kaweke kamuukamu, ekirala muwoomu, guba guwooma. Bw'otyo bw'olina okugufumba omuceere gwaffe oguyitibwa ogwa basmati gwe tutunuulidde olunaku olwaleero. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.